Alaba speech y'abaana b'omugenzi Tamale Senior oluvannyuma lwa maiti oba omulambo gwe okugujja mu maka ge ezzana ne bagutwala mu maka ge ekyengera mu maka ge amakulu. Bwe batyo abaana bakoze speech ekaabiza abantu amaziga ekwasa ennaku era nga bw'omanyi bamulekwa ne bajjukira kitaabwe. Byonna byonna babyogedde ogenda kubeera ng'obyewulirako mu maaso awo mbikuleetedde. Ate ne batakoma okwo ne batabukira n'aba social media ab'amawulire tebalina kalungi ke baboogerako gye bali. Byonna ebigenze mu maaso nga speech eweebwa n'ebirala bino ogenda kubeera ng'obyerabirako. Naye nga wasuze otya siweta gwe n'omulungi ampuliriza Channel Media Kwoli, subscribe for more updates, like, share and comment. Teweerabira okunyiga notification bell obenga notified bwentekawo video empya. Ate nga nyongera okujjukiza tuzuula omwagalwawo naye namba yaffe kweli ku screen tu inboxing tukuzuulire omwagalwawo otegeere ekituufu ove mu kubuzabuza ove mu kulimbalimba. Tukola airport pick up mikwano. Services zaffe ennungi, emiwendo gyaffe giri wansi ddala, ebbeeyi ya nseko buseko. Era munnange ebbeeyi nga bw'ogiraba tugisalako munnange bujja ku WhatsApp n'oŋŋamba munnange nina bweziti tuba tetusobola kulemerera lwansonga tumanyi munnange essente yankuba kyebutekoleka. So tuddeeyo n'olowooza nti n'ogenda kulinnya bus. Munnange ku airport tewali bus. Gavumenti bakyogerako bwogezi tebakiteekanga mu nkola. Bus eziyo zitwala bakozi ba ku airport si basaabaze oba si bantu bava bweru oba si bantu balala wabula abakozi b'oku airport. So mujje tutambule ffenna ku miwendo egya wansi ddala. Gye ku WhatsApp tuteese ombulire meka z'olina tumanye nti no oba tukola ki tulabe engeri bwe tusobola okubeera nga tutambulira mu miwendo egya wansi ddala. Tokkiriza kulinnya booda oba takisi ng'ova wabweru abantu bagenda kukusikirira. Jangu otambulire ku miwendo egya wansi ng'otudde bulungi paka waka mu nnyumba oba paka waka mu luggya ku miwendo egya wansi ddala ng'ebbeeyi ya nseko buseko munnange. Bbeeyi ya kuteeseganya, bbeeyi ya kuteeseganya. Tetusobola kulemererwa mujje ku WhatsApp twogere. Ate nga n'ekirala twesigise abaana bo, twesigise family yo, twesigise bazadde bo tujje ku airport tubalambuze bakulabe ng'olandinga tukukime masanyu epitirivu kasente akawansi ddala nga bw'okiwulira. Enamba yaffe kweli ku screen tu inboxing twogerezeganye tubeere ate nga tutambula ffenna. Njagala obeere nga weerabirako speech bw'egenze maaso ebigenze mu maaso ebikaabiza abantu amaziga okunyolwa ennaku kwegamba bingi. Weerabireko Channel Media Kwoli. Gadi yoyo na wiki ng'akeera kunkubira mwana we webali wede sikisuubira yagambanga ebigambo bye nali njagala okuwulira nzirako okwebaza muganange babahamu tubagadde abantu abasinga baagala abatoolo kubanga taata ne batwagala olw'okubanga taata era abasinga tetujja kuddamu balaba naye waliwo abantu abatwagadde n'abaana babahamu nagomulaba yakwata amaduuka 3 n'atugamba baganda bange mugende mukole babahamu no buli wayita ku dduuka sisa gyebaleko tasobola kumpitako mu bitiiba ebingi byalina nga tagambyeyo kigambo baba Yasini taliiwo naye mwebaza twatula ne baba Yasini oyo twali ne Winnie Tamale oba ojjukira olwonnaku baba Yasini yatusomesa ekintu waliwo stories eyanyumiza ne zinsigala mu mutwe ng'akuwa obudde baba Yasini oyo nakulalizukira waliwo abantu abajja okulaba babahamu n'abagamba musooke mulindeko eddakiika 5 nkyali ne baganda bange
ekintu ekyo kyanneewuunyisa n'atuwa obudde ne twogera kama mulina kukola kino mulina kukola kiri baba tweyanziza nebaza ne maama yadde mami maama akubira mami era olunaku lumu ekintu kyeyasinga omugamba yamugamba kinamuyigirako yakubira mami oyo waliwo ebyaliwo namugamba nze ekintu ekisinze okuza abaana bange nasabanga mukama nga nina kyemusuubiza nga woba oyagala omwana watererama mukama omwana ge wakola kino ngenda siba zino ennaku ngenda koma woba olina omuze nogamba mukama ngenda komya kino mukama ngenda tandika okuwa ofatorei ekintu ekyo kyasigala mu mutwe era nange mbadde nkikozesa nnyo nga nfuna ebizibu oba dajja era mukama wonampa kino ngenda kukolera kino era ekintu ekyo kinyambye nnyo baganda mbaagala nnyo yesu wabeerawo ebibeerawo naye dadi agenze starting point eriwa dadi okugenda kwe tekutegeeza mbu tugenda kwawukana njagala kitufuula strong njagala tukolagane baba John neyanziza fena tukwebaza baba John obeereddewo dadi alwadde ne baganda bange abalala dadi mumulabiridde dadi mumwagadde era olunaku wenasema genda mu ddwaliro nali ne mami oyo dadi yagamba abaana bange mwebale mundabiridde naye nyinza obutawona era nadda kukundi nenkaaba netandika obirowoozaamu naye mukama obulamu bugenda kubeera butya dadi waatali mami nze omanyi Hebrew omanyi byensobola okukola sirina kyesitasobola kukolera because dadi avuddewo Hebron buli kimu ojja kikola mami simanyi kyesobola kugamba naye olina mwana naye toli mugumba olina abaana mukama akulekedde abaana tukwagala mami tugenda kubeererawo tugenda kukola kyonna kyetusobola togenda nakuwala dadi yagenze naye ffe weetuli abasigadde ekyo nagambye njakuwa ebirungi ne dadi byatasobodde kuwa emmotoka empya ojja zivuga ennyumba tujja kizimba mami ekyo okimanyi tujja bikola liki betutasobola kwogera naye weetuli ekirala bannamawulire mwenna mwebale entalo zibeerawo abamu dadi mubadde temumwagala abamu baagala bingi nyo byetulaba naye bambi bamama baffe mubajjeemu mubibajjeemu olaba komenti y'omuntu nogamba ono naye alina maama bamama baffe mubaleke twabawa abantu babiri ku social media dadi mubadde mumuvuma nera mumuvumi twabawa Tamale Junior entalo zona muzikole yanamanya abaana abaddiza oba naye anaddayo ku drawing table n'amanya kakikyalimu naye abasigadde munange ebya social media tetubimanyi tetubiriiko naye nosanga vidiyo nga waliwo muganda ge yakola vidiyo naye nosoma comments nogamba mukama mwe temufiirwa yesu oyagala omuntu osobola okuba nga tomwagala naye waliwo wotuka nogamba nedda kankomye kino ekintu bambi mutuyambe entalo muzirwane n'abantu aba oba mulwana na muzimu noono sikinaako muzimu ajja baddamu naye abasigadde bambi tetubiriimu mutuyambe abantu mwenna abazze tubwebaza mwebale tubeererawo mutubeereddewo bambi tweyanziza nnyo akasemba nziramu kwebaza katasali ne maama abasaliza bingi byasobola okwogerako
n'emikwano gyange nabagamba muntu yali perfect mwene ensi bwe n'akalaba ye Tata Sali tweyanziza nnyo webale byonna tukwagala tetugenda kuswaza sigadde nze namuli Bridget Mwana omulala wabalina obaka naye amuyiseewo zidalugulya neyanzanya nange nebasa bonna abakulu mwenna abali eyo abaali banyiigira taata ku lwa taata mbasaba tukyuse tima yakiŋŋamba katunansabira mukyuse biki emitima mbasaba mukyuse emitima taata afudde byonna ebyamusaba tumusonyiwe. Abaana b'omugenzi Tamale Junior basaba buli gwe yanyiza amusonyiwe asobole okuwummula emirembe. Nebaza abalabye vidiyo yange to the end ne mulabula nga temusikipinze emikono ndi musiimu saba Katonda abawe kye musinga okwagala. Nyongera obbakyukiza tuzuula omwagalwa tukola airport pickup tukyusa ne ssente tukola surprise ne delivery tusiba ebimuli bya ssente ate nga tusiba n'ebirabo by'oku mikolo tukuguliza n'emitwe tubidelivery nga mikono muje ku WhatsApp tuteese ebintu biba byakuteesa buteesa.